Seka ekibuuzo kye ndikubuuzaako ekindi ekisooka ku bibiri abooluganda okuwasa abooluganda mu busiraamu tekiikirizibwa but waliwo bakoba tuwulira ndi nga bakoba nti waliwo kiikirizibwa kityawo okuba ati andi kiikirizibwa baluganda kyabo biological oba kiri kityawo ekitayikirizibwawo. Then ensonga eyindi seeka okuwasa omukyala bebe tuwasa ekikanga ekikabiri ekika kyendagemagana ekika kya maama anzaala nze nga kigemagana neba ni maama azaala baba w'omukazi. Ebintu ebyo wanene waife mu Busoga mu buwanga bakwati biikirizibwa kyokka mu ddiini eko beekirizibwa. Kati owoza n'okikola bakoba ati iwolese oludiini olese bakoba ati oli mutabuliiki seka obusiraamu bukaba butya ku nsonga eyo. Ndako wajua sura An-Nisa leta Qur'ani eyo oba sura aya ya kumeka hurimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa banatul akh wa banatul ukht wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-rida'a wa an tajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salaf. Aya to wetambula sura An-Nisa ndakusaba obenti ojosoma abantu awo oyenda kutegeera obulungi nga Allah subhanahu wa ta'ala alikutuba betatekeirwa kugasa kakati ekibuze kisooka wa antajma'u baina al-ukhtayn ogaita wabakazi babiri bombi baluganda kiri haramu toikirizibwa. Ndiwo ikirizibwa singo undi aba afire ngo undi akoze ki afire wekirizibwa okugasa muganda we ate bi mahrin jadid nga yeno jamu wa mahari ge togira kugalagole tibaba mu bufumbo baluganda babiri tibaba mu bufumbo obo wundi yanobye agaya nsikyaddeyo musajja oyo simanyi biki wajja wegaira muzeeyi nze mba nkaenda family yo muzeeyi amaka gonka agenda ati kakati olinga bwagenze ono muwa mahari otwale mu ai kabira bali obuzibu bajja kukubagana bajja kulogagana omulungi okutwala ngola amaze kufa watwala muganda we. Ekyo kyali okumulembe kwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ku Uthman ibn Affan yakasaba abana ba Nabi bameka babiri ayo undi yamala kufa kai Nabi yamwongera olundi bi mahrin jadid na mahari gandi gajjo kuwa ono kwali kutwala owundi kati kire simanyi mukazi simanyi edira muzigo kuune tata simanyi biki babanga numuna ni munaziramu oyo jjo mugasi tekeri Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa suratul Nisa hurimat alaykum ummahatukum bamama baimwe wa banatukum abana baimwe abobugala ogasa mwana wobugala wa akhwatukum bana baimwe mpaka ayo kuikalansi eyo bwabaziramu oyo jogasi. Suratul Nisa aya ya 22 Suratul Nisa aya ya 2 ne sura yokuna ne sura yokuna esoka Fatiha yokuli Bakara yokusatu Ali Imran eyokuna Suratul Nisa aya ya 22 abasobola okuba nti mubikulawo ngera mulina plan ezi translated either in English or Luganda byando bikulewawo osoma abantu Allah subhanahu wa ta'ala bakukiriza batakukiriza kuwasa ngali haram tomuwasa mujjo kusanga noyo wa antajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salaf ekyaliwo ng'obusiramu tebunakola ki tebunaba nga nabitana tumwa ng'osobola okuwasa abooluganda wabasatu bali awo ayo kusaba bamala okwida kyokka ojokwewuunya kaganda ka mukazi okajja okwida nga ya Rabbi wallahi kabitirivu nga kabitirivu kuba otya be toikirizibwa kakabe kabitirivu nga nakasinga mu nsi muno ekibuzo ekisembayo. Assalamu alaykum.